Essula eyokubiri. Awo olunaku lwa Pentekoote bwe lwatuuka, bonna baali wamu mu kifo kimu. Amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi, ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu, buli lulimi ne lutuula ku muntu. Bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu, ne batanula okwogera ennimi endala ng'Omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Waaliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde, abantu abeegendereza abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Okuwuuma okwo bwe kwabaawo, ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira, kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi lw'ewaabwe. Ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti, “Laba, bano bonna aboogera si Bagaliraaya? Era kiki ffe buli muntu okuwulira olulimi lw'ewaffe gye twazaalibwa?” Abapaazi, n'Abameedi, n'Aberamiti, n'abali mu Mesopotamiya, mu Buyudaaya, ne Kapadokiya, mu Ponto ne mu Asiya, mu Fulugiya ne mu Panfuliya, mu Misiri ne mu nsi ez'Elibuwa eziriraanye Kuleene, n'Abaruumi abagenyi, Abayudaaya n'Abakyufu, Abakuleete n'Abawalabu, tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo ebya Katonda. Bonna ne beewuunya ne babuusabuusa ne bagambagana nti, “Amakulu gaakyo kiki kino?” Naye abalala ne babasekeera ne bagamba nti batamidde omwenge omusu. Naye Peetero bwe yayimirira ne bali 11 n'ayogerera waggulu n'abagamba nti, “Abasajja Abayudaaya n'abatuula mu Yerusaalemi mwenna, mutegeere kino, mutegere amatwi ebigambo byange. Kubanga bano tebatamidde nga mmwe bwe mulowooza, kubanga y'essaawa ey'okusatu ey'emisana. Naye bino bye byayogerwa nnabbi Yoweeri nti, olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, bw'ayogera Katonda, ndifuka ku mwoyo gwange ku balina omubiri bonna. Batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa, n'abakadde bammwe baliroota ebirooto. Weewaawo ne ku baddu bange n'abazaana bange mu nnaku ziri, ndibafukira ku mwoyo gwange, baliragula. Ndireeta eby'ekitalo mu ggulu waggulu, n'obubonero mu nsi wansi, omusaayi n'omuliro n'okunyooka kw'omukka. Enjuba erifuuka ekizikiza, n'omwezi okuba omusaayi, olunaku lwa Mukama olukulu olulitenderezebwa nga terunnaba kujja. Olulituuka, buli alisaba erinnya lya Mukama alirokoka. Abasajja Abayisirayiri, muwulire ebigambo bino. Yesu Omunnazaaleesi, omuntu eyabalagibwa Katonda mu bigambo eby'amaanyi n'eby'amagero n'obubonero, Katonda bye yamukozanga wakati mu mmwe, nga mmwe bwe mumanyi, oyo bwe yaweebwayo nga Katonda bwe yasooka okuteesa n'okumanya, mwamutwala ne mumukomerera n'emikono gy'abantu ababi ne mumutta. Naye oyo Katonda yamuzuukiza, bwe yasumulula okulumwa kw'okufa, kubanga tekwayinza kumunyweza. Kubanga Dawudi amwogerako nti, “Nalaba Mukama ennaku zonna mu maaso gange, kubanga ali ku mukono gwange ogwa ddyo, nneme okusagaasagana. Omutima gwange kyegwava gwesiima, olulimi lwange ne lusanyuka, era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu ssuubi, kubanga tolindeka bulamu bwange mu magombe, so toliwaayo mutukuvu okuvunda. Wanjigiriza amakubo g'obulamu, olinjijuza essanyu n'amaaso go.” Abasajja abooluganda, nnyinza okwogera n'obuvumu mu maaso gammwe ebya jjajjaffe omukulu Dawudi nti yafa n'aziikibwa, n'amalaalo ge gali waffe ne kaakano. Kale bwe yali nnabbi, bwe yamanyanga Katonda yamulayirira ekirayiro nti mu bazzukulu ab'omu ntumbwe ze alituuzaako omuntu ku ntebe ye, bwe yalaba olubereberye n'ayogera ku kuzuukira kwa Kristo nga teyalekebwa mu magombe, so nga n'omubiri gwe tegwavunda. Yesu oyo Katonda yamuzuukiza, ffenna ffe bajulirwa. Awo bwe yalinnyisibwa ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, n'aweebwa okusuubiza kw'Omwoyo Omutukuvu eri Kitaawe, afuse kino kye mulabye kaakano, kye muwulidde. Kubanga Dawudi teyalinnya mu ggulu, naye yayogera yennyini nti, “Mukama yagamba Mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo, okutuusa lwe nditeeka abalabe bo ku b'entebe y'ebigere byo.” Kale mazima bamanye ennyumba yonna eya Isirayiri nti Katonda yamufuula Mukama era Kristo, Yesu oyo gwe mwakomerera. Awo bwe baawulira ebyo, emitima gyabwe ne gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti, “Abasajja abooluganda, tunaakola tutya?”
Peetero n'abagamba nti, mwenenye mubatizibwe buli muntu mumwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Kubanga okusuubizibwa kwammwe era kw'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala, bonna abaliyitibwa Mukama Katonda waffe. Era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulirira ng'agamba nti, mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa, ne bongerwako ku lunaku luli abantu ng'enkumi 3. Ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume, ne mu kussa ekimu, ne mu kumenya emigaati, ne mu kusaba. Buli muntu n'atya. Ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwa ng'abatume. Bonna abakkiriza baali wamu, ne baba nga bassa kimu mu byonna, eby'obugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda, ne bagabiranga bonna nga buli muntu bwe yali yeetaaga. Nabo nga banyiikiriranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu, nga bamenya emigaati mu nnyumba eka, ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa, nga batenderezanga Katonda, nga basiimibwanga abantu bonna. Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga.